bw'okola emisango mu myaka emito. Nga bloli ya bugi. These things, we are not accusing people here, but ebintu bino they can catch up. Obudde gye bukedde olwaleero, Shini Diddy Combs akwatiddwa. Yani. Bididi. Kalwaki toyogedde Puff omuzibu. Nobody yogera amanya ge. Kambuuze. Teri bazungu bakola misango. Mwana gwe. Eminem ddala bwe yabeerera mu banda talinayo musango gwe yakola. Bamaliriza abaana abaddugavu buli wamu. But also, n'abazungu bayinza okuba lwakuba ebyafu. Bantu balabika baagala bakomyawo wano waka naye. So tetugamba muno bo bali, we are not going to sit here and say that bye baakola tebaabikola. Naye olabira dda nga kisosolamu nnyo. Kati ekyo kyo kisosolamu naye ate kyakuyigira nga bwe twakyogera ku Arakeri era tujja okukyogera ne ku PDD. Kati abaana abaddugavu ye kati tubogerere mu lulimi ki? Katudde wano mu Uganda essaawa zino omanyi ekinene ennyo gavumenti ya President Museveni erina emyaka 10 ekinene nnyo ompulira bulungi gavumenti yonna eddako ne weenaaba ya NRM buli mukulembeze ajja mu buyinza ayagala kubaako ekyenjawulo kyakola ki kyaleetawo Magogo yali mu management ya Mulindwa bwe yajja yaleeta ekikye kubanga buli mukulembeze ayagala abeeko ow'enjawulo afune ekimukola ki ekimwawula kakati gwali mu kukola kazambi yenna gw'okola mu guno omulembe ekinene nnyo kazambi gy'asobola okulasitinga myaka 10 egijjawa mu maaso weginaagisindisa gye myaka 15 kakati oli mu myaka nkaaga oli mu kaseera kaako okuwummula gavumenti era eyagala okupulanika okugaba justice ku baali ojjukira n'emboozi gye tukozawo mu kusooka mu mawulire eyaba engineer abasajja abakulu abandi mu retirement age bawomerwa ssente zaabwe babateekako ebitiibwa ng'abakulembeze abakuli eddwaliro ly'emulago bali kulina mu misango. So ebintu ebimu by'osobola okwavoidinga oba bijja nga tosobola naye by'osobola okwavoidinga please do kubanga bisobola okukomawo. Yes, bana abazungu ayinza abakatise bali mu baddugavu but kiswa n'okudda ne wano. I know. Yelesi niyo kaje tusobola okukipiikingamu. Bana kubanga kati wojjukira myaka egyo mu like a few years actually did babadde mu ndongo in like 30 years ago emyaka kati nga endongo yo bagikaliza I mean respected ko kumanya gaabwe now see Arakeri ali mukomera did this story can end up like this as well. Mutabani wange n'abaana abali awo tebajja kutegeera Arakeri tekisoboka. This is a family man eyandi badde abeera kati n'abaana be nakisi naye nga lemiziki wa Arakeri badde yali awa crossing mu generation nnyo kati baamu stopping. Kakati waliwo band emanyikiddwa nga Jen's Addiction baali baayawukana nga onoogamba nti nga olaba ndowooza ba Blue 3 kati ne bakolayo reunion ne bakolayo tour nga twali twadda ne tugamba abaana ba these twins the Nigerian they can get back ne basuka ne bakolayo ko kutuwa abantu ne babawa ku ssente duli bayimba buyimbi they invested they need to make money out of their music so munaye babadde ne tuwa nga bakyalina endongo endala zibalina otambuza basajja no bakulu ate tebalwanidde ku stage olindowooza yakubye munne byatayagala najja namugamba musajja ng'okuba bintu jangu obyekubire y'eŋŋumi obwenyi kale no kitegeeza time ewonya naye time eyinza obutawonya buli kimu. At times time heals. Bafulumiza statement to all the fans the band have jijje mukama wange anyway byebyo kale tukomewo ekyabadde abantu baagala wano tukomewo ekyaddondo